Ku bbalaza ya wiiki eno Ttabamiruka wa FDC ow'ekiwayi ky'e Katonga yatula ku kitebe kyabwe ku Katonga Road era mu byasalibwawo mwe mwali okusattulula ekibiina ki FDC batandikewo ekibiina ekipya. Era obukulembeze bw'e Katonga bwaweebwa nsalessale wa myezi 6 okuggusa omulimu guno. Amannya baagatuwadde ge balowoozaako ne butya bwe tuyinza okukikola oba tulina bye tukwata ekibiina ekirala oba tutandikawo kipya ne tutandika registration y'emikono ataano okuva mu districts oba biki ebyo byonna tugenda bikolako. Tumanye emiziziko egiriwo ewamwambi abakama okuwandiisa ekibiina tugitegeera bulungi naye njagala bakakasa nti tumaliridde obukulembeze bwaffe obwange bw'enkulembera tumaze okwebuulirira ku mulimu ogwo. Nga tenawera wadde wiiki bukya bukulembeze bw'ekiwayi ky'e Katonga busawo kino bannaabwe ab'e Najjanankumbi babadde tebannavaamu mwasi. Kati bano bategeeza nti byonna ebyasalibwawo mu Ttabamiruka wa bbalaza byali bimenya amateeka. So with respect to winding up our political party, the only legitimate body that is authorized to engage in the process of dissolving the party as per Article 36 of the party constitution is the leadership at Najjanankumbi, and we give respect and honor to our party chairman, who is not Waswa Birigwa but the Honorable Jack Sabiti. So our colleagues at Katonga have no locus of dissolving the party. They don't have control over anything in the party. Bano balumiriza nti abaagala okuggalawo ekibiina ki FDC tebamanyiwa gye kivudde. And it's really very surprising that the man that is even made to read the resolutions, Erias Lukwago, to dissolve this party does not know where we came from. He has no clue whatsoever what it took to form this party, to maintain it above political water. He has no clue whatsoever about the pain that we have endured in sustaining this party. Amuriat takomye wano bana bayise baddiikuula. We have been treated to decula politics by our colleagues in Katonga, which group has been run as a cult. Patrick Oboi atuse n'okulabula ebibiina by'obufuzi ebirala okwegendeeza nga bakolagana obukulembeze bw'e Katonga. The other day I heard Dr. Besigye inviting political organizations to work with them so that they may do the same thing that they are trying to do with the FDC. This is a warning I am sounding especially to Luchamus, whose party I understand our friends are going towards. He must be aware of killers of political parties, including Lukwago and Semuju. Wabula Amuriat agamba nti ab'ekiwayi ky'e Katonga basobola okugenda mu maaso ne bakola ekibiina ekipya nga tebagaddewo kya FDC. We in the leadership of the FDC have no objection with this kind of arrangement. The Constitution of Uganda guarantees the freedom of association, which we respect. And they will not be the first group to start a new party from the FDC fold. Okusinziira ku bukulembeze bwa FDC bangi ku bano tebazzaanga buggya na bwa mmemba mu kibiina kye balumiza okulembera. That common membership is renewed every year. These fund makers in Katonga, according to our records, have not renewed their membership in the last 4 years. Kati ebyo byonna nze sirina ttabu ku byo kuba mmanye ekkuba omukulu waffe Paul lyakutte nditegeera muganda wange ayimini manye ekkubo lyakutte buli anaakwata ekkubo eryo nga mmawo bwe yalikwata tebayinza butogera bigambo bikankana bwe biti ate kitegeerekeka alina okuteekawo ebigambo ebikankana asobole okuyisaawo ebibye byayagala akwate ekkubo mmawo lye yakwata ekyo kitegeerekeka naye kikole mu mutima
ogutatyoboola ekitiibwa kya Dr. Besigye. Ekyo kye ndagambanga ne Honorable Nobert Mao. Tumugamba Mao, Lukwago government yalinga emmale, yalinga kino. Naye leka ekitiibwa kya Dr. Pokaanga semwogerere. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.